Yes, okay, yatugenda maaso atendete yesayo kutandika itandika butandisi natenga bulijjo okuva mu Miss Production itandikidde ombulambalamba isola about this and VJ official as usual nate ekyatandika tugenda maaso mpolampola sagala bakunyumereze ate nate Duncan Digital Studio intandikwa film egenda maaso era nga namujuzi Rehema screen kwali ekyali kunyanjula tandika butandisi tugenda maaso mpolampola natenga bulijjo tosubwa muzei Kaliyama is back in action. Tuchali kunyanjula egenda maaso Kyamuhendo Angel nga naye akomye mu filimu yaffe etandika egenda maaso natenga bulijjo tutandika butandisi mwena abatula ku mikutu gyaffe munayizawala era abatugoberera abatufollowing tubaagala nnyo mwebale egenda maaso n'okuleka nti mutugoberera so tewerabira okusubscribinga wadde okusharinga tegeeza ku muno nti tukoze ekitusimbudde twakomyewo mu nkuba mpya Nalujja Fiona tugenda maaso netandikwa filimu natenga bulijjo nagambye eminze nkwereza Namuga Immaculate saagala bakunyumereza bunyumereza entandikwa tutandika butandisi mpolampola ntandikwa ya kifaananyi tutandikiddewo egenda maaso Duncan Katala ye producer era nga ye director filimu eno egenda maaso tukyatandika butandisi saagala bakunyumereza bunyumereza ate nate tutandikiddewo mu bulambalamba kaakati nga tutandikiddewa weetegereze nnyo njagala owulirize kawo obudde ekyali ntandikwa kaakati twatandikira ebuganga gye tutandikidde waliwo be bakwasa obuvunaanyizibwa n'agamba nti omwana ono oluvannyuma lw'okulayika ni maama we lwamuzadde n'afa njagala mumutwale okulabirira kube kwammwe njagala mube nga mumulabirira muwulidde bulungi obutakola nsobi byonna ku ebyo byemba mbakoze ekimbatangidde n'agamba nti omuba temwagala ekyalo kino kibe nga kigwako emitawaana gyonna temukola ensobi omwana oyo akuumibwe butiribiri kubanga ne bwali banga akuze tewabangawo omusajja yenna amwagala ensonga ye etegerekese bulungi n'agamba saagala mudde wano omuwoze mbw ate ebintu byagenze bulala nga bwe twabibaze ssebo si bwe byabadde omwana ono takolebwangako ekintu kyonna tasembereranga musajja mukitegedde bulungi ekigenda okuba ekizibe n'agamba omwana oyo kasita alifuna omusajja n'afuna olubuto ekiriddirira temwenenyanga ekirigwa ku kyalo kuno mukaabanga mwekka mbabuulidde omwana ono nnyina olwamuzadde n'afa era olwamaze omumuzaala jjajjalaba waamukwasa n'abagamba ndi ekyasse maama we temwakitegedde bano si be bamuzaala bamuwadde naye balina okutwala obuvunaanyizibwa okubanga bakola ki omwana ono bamukuuma obutakwatibwako musajja yenna ne bwali bakuze era tebakolanga ensobi eyo tutandika endeku y'omusambwa ye firimu egenda maaso ate nate era nga Duncan Katala firimu eno yagikutte tukyali ku nyanjula tutandika butandisi egenda maaso bo bannaffe abakyotera film production bagamba okubeegattako bakubire ku simu egyolengera ku screen firimu egenda maaso kaakati nga wayita emyaka 18 nga bw'omanya ebya sinema tuyita mu bufunze tusobole okuleka tutuuka ku kigendererwa ekya firimu emyaka 18 nga giyiseewo Duncan Katala ye director ekyali ntandikwa n'agamba kati kino ekintu ekyabaddewo bana ebintu nga bitusobedde n'agamba n'ekyalo kitandise oggwako obuzibu tetumanyi luddawa gye buva enzizi zikalidde enkuba tekyatonnya laddu ekuba musana n'agamba nti bagamba nti nno waliwo omusajja ono Kaliyama alabika alina emisambwa gye yaleeta oba emisambwa egyo gye gitubonyaabonya n'agamba nti nze sikiririza mu bintu bya misambwa ono takkiririza ddala mu bintu bya misambwa n'amugamba naye kaakati amazzi okubula ku kyalo kitegeeza ki ekyalo ekyali kiriko amazzi ekitinta okuba n'enkuba etonnya buli kaseera kwegamba okweyagala empewo ey'obulamu byonna biweddeko ekyalo kino kiriko ki what's really going on buli muntu yenna takitegeera akibuuza munne embeera ekyusa n'agamba lwaki buli kimu kyonna kituuka mu kaseera mpawo kaaga akaseera akatono kano buli kimu ne kikyuka wateekeddwa okubairawo embeera etategeerekeka embeera eno eteekeddwa okuleka neetegeerekeka
Efirimu egenda maaso njagala olabe nga bulijjo nagambye eminze tuba tuli obadde ki munsonyiwe mbadde nnoonya kkubo. I was only looking for a way through. Byeki? Kiki? Olimba nawe lekerawo. Lekerawo ebintu by'omuzannyo mwana gwe. Afudde atya? Bannange. Obujana atu. Katokoto afudde. Nagezo wila. Katokoto ekintu kimugudde mu malaka ne tumubuuza kine nga yakiraba. Nafa. Mu kifo ky'ejjovu abimbye lulimi era waali agudde. Kule nabo wali wagulu kulusu. Nabadde ennyambuka eno nabo tubabuulire kuba ekise katokoto tetumanyi. Amazzi gabuze ku kyalo, enkuba tekyatonnya, emmere tekyalabika, buli kimu kyakkekwa. Katokoto agenze, embeera etandise okyuka ku kyalo. Ono yagamba takkiririza mu bya misambwa, ow'olugambo ne yeeyongerayo yakoze ku kyokubika. Omanyise omubisi si musi naye era aba wa lugambo. Omubisi si musi naye aba wa lugambo. Gyongereyo. Efirimu egenda mu maaso, njagala weetegereze. Kaakati bannaffe bano kye baakola engeri embeera gyerabise okuba neefuuse emberebezi. Ekyalo kyonna era bwe twogerera kikuŋŋaanidde w'akalyama. Ekyalo kikuŋŋaanidde w'akalyama. Bannange mmwe mwennyini mwe mwavuddeko obuzibu wano. Jjajjaate twankoze buzibu ki? Ayogera nga ataalidde kyaggulo. N'agamba nti mmwe mwakwasibwa obuvunaanyizibwa. Ne tubagamba nti okuuma obutebenkevu bw'ekyalo kino mukuze omwana oyo era nga tali wasibwa era nga tali yaggalwa tali ganza. Jjajja buli kimu tukikoze naye omwana emyaka 18 gy'abadde atuuseeko abaana balina we batuuka ne baba nga tebakyafugika. Obuzibu bwatu. Kati obuzibu obuliwo bwebwo. Buzibu ki? Bazukulu. Abaye. Obuzibu obwatuse omwana yabeewaguddeko. Omwana yebayiwaguddeko. Omwana bwe bandongo bagisunye Era bwe gwaluma. kati omwana ono atandike mbabuulira ebizibu. N'agamba nti gye bwava emabega waliyo omukyala eyali ku kyalo kuno. Omukyalo ono bano abakyala bagenda maaso okuvvoola n'okubanga batabaala ebifo ebirabika okuba nti byali bya misambwa. Bwe bagamba nti osala wali ku ssaawa bwe ziti wabaawo omusambwa ogusala abamu babirabanga bya lusaago. Kati omusambwa gwakwata omukazi ono ne gumulaga amapenzi. Omusambwa ne gulaga omukazi amapenzi. Kadiwe omukazi oyo yazaala omwana omusambwa gwamufunyisa olubuto n'azaala omwana gwe bayita birabwa. Kaakati biraba babadde bamulaba ku kyalo nga tebamanyi nti mwana wa musambwa. In fact it was a product of rape. Birabwa is a product of rape. Ate rape yani ya musambwa zungulima. Kati omwana oyo maama we okuva lwe yamuzaala n'afa. Kati okubanga tugenda maaso n'okuba tujjawo ekikolimo ekyali ku musambwa ogwo kye gwali guleese ku kyalo kubanga omusambwa okwagala omuntu si kya bulijjo. Kye twakola kwe kubanga tukwata omwana ono ne tumubawa bano babe nga bamukuza ng'obuvunaanyizibwa bwabwe wabula okumutangira obutagwa mu mukwano okwongera ekikolimo. Omwana ono buli wagwa mu mukwano kulw'okuba oyo yagwa maama we mukwano gwali musambwa naye bwagwa mu mukwano ekikolimo aba akyongera kigaziya. Kati ofunze ekikolimo twakola emikolo era omwana ne tumusaako envumbo nga kama hii ametaka takula lumonde wapa na kombia. Kari kama umekuja huyo umesema hii amekomba kati wona trouble miunyo jimekwisa jiji no jize kati obugayaavu buleese obuzibu. Kati ekiriwo ebintu byongedde kambuwala. N'agamba we twogerera omwana ali lubuto era mugende mumuleete. Kayita kameka. Bannanga abaana abawala nabo beetuminkiriza nnyo tetuganye okulyankuzibwa mbwala kulyankuzibwa. Omuntu ayinza okuba n'obujjirira kino n'obujja kiriko bannanga obasa obunyeebwa wuuyo ku biki. Abaana abawala niyo kwerondalonda omuntu atayinaako obuwummuliro omuntu atagandika nkyegerekereze. N'oga kati ate abaana abawala bebeddiza emize gy'abalenzi kuba emize gino gyali gy'abalenzi edda. Abalenzi bano nga be batatuuliraawo naye kati abaana abawala batabuse nnyo mu mbeera eyo tebatuuliraawo ne omuga atokola kino kati wuno bamuleese asinda kyokka wuno aweddeyo kati
kati ate olubuto ng'omwana wa musambwa bino byagamba lumusimbye luba terukusimbye. Olubuto lw'omwana w'omusambwa terusimba. Agenda kuterera. Lukangabala bukangabazi. Kati olubuto lumukangabaddemu. Yali mwana wa musambwa. She's a problem. Omwana w'omusambwa a product of a problem. Egenda maaso. Enjala etulumye ku kyalo. N'ekitegeeza ebisu byonna ebadde bitulumba, enjala, mmere ebula, enkuba tetonnya, amazzi enzizi zikala, ensulo tezikyaleeta. Ebizibu bivaawo. Ebiseera ebisinga kigambo okufuna lubuto na lwaki baliyita ettu lya mugema kubanga kuba kusiba ettu liba lya kusiba. Kati ekigambo ttu ebisinga biba bisibe. Kati omusambwa guno okuva omwana ono yafuna olubuto ne wajja abaawo obusibe ku kyalo buli kimu nekitandika okuba kyakkekwa. Naye kaakati gwe mukazi gwe bwengenda okukola naawe otandika kubeyuka bubeyusi twagamba omwana mukuumerengera uyo birabwa. N'amannya era oba ogawulira banne muba mwagala abakazi mwegendereza amannya ago. Kati birabwa bye biki ebirabwa ebyo? Kati biki ebirabwa? Biki mazima bizibu byereere. Nyajja nange simanyi nanyerera obuto lwani? Kawooya. Kumbe Kawooya bulijjo yatuyita kulitalaba yi mwana gwe lwaki mubonna Kawooya. Kawooya oyo. Kawooya yakisimba nekiroka. Kawooya yakisimba nekikola ki? Gwe. Nego ekyo sobola kwekuumako. Kawooya bannange. Kati bagamba balina okulabika ni baleeta Kawooya. Bateekeddwa okulabika ni baleeta Kawooya baagale bagaane Kawooya ateekeddwa okuleeta Kawooya aliwa. Kiri ekinywa n'enjaga banna. Kaakati Kawooya alinamu n'emize gy'enjaga. Bannange naye abaana b'obuwala mutuswaza. Oba lwakuba enjaga eno ereeta amaanyi. Ndowooza kyekibatwala ku baana abalenzi abanywa enjaga abaana b'obuwala. Kuba amaanyi baba baagala maanyi ke baagala amaanyi kati ebintu by'amaanyi. Era bw'oba toli wa amaanyi kati ennaku zino oyinza obutakola ki. Efirimu egenda maaso. Obuzibu bwagudde. Kati problem emekujja. Yangu oleete Kawooya. Efirimu egenda maaso. Nga bagenda batumya Kawooya. Kawooya bamutumizza. Kawooya bamwagala. Kawooya aliwa. Where did Kawooya go? Kawooya where is it? Kakatukwate kubone tujja tudde ebbali. Waliwo ali mu kuzitya abenku. Ali mu kutya abantu. Yendi Kataala Duncan ndiyo Kataala. Kakati Kataala ali mu kutya abantu ali wano. Ona wae tunyuke. Jikinze gambe enkoye tunyuke. Nze nkyalima. Gwoba nyuka. Kumbe Kawooya tayagala kuddaka. Tayagala Kawooya kuddaka mbu we baddeeka. Tugende naawe tukole ebikola ebirala weeseye ku kintu kimu. Olinga atalina gye byakola oli kaseera oyagala obutasiguka. Kapata. Ate gwe Kawooya nkulaba otandise okuba n'osalasala oluguju. Baabano. Kati mbu balinayo okubanga bagenda. Balina okunyuka mangu plani y'olwaleero balina ebyokwasaganya. Kakati ng'amugamba nti nga bwe wakwasaganya biriwa nga ku pate gye twaliko ewa Munu. Wali omutuuze bamuyita Amunu. Kati za Amunu. Ng'amugamba nti ku pate eyo kwaliko omuwala nange gwe nali nayagala edda. Kwenti muwala ki? Ng'amugamba nti munnange nga sigenda ku pate ya za Munu. Tugenda tuke wa za Munu. Oyagala gwe. Kati mbu waliwo omuwala gwe baali bayita Birabwa yajja. Bannange omuwala ono najja ngamba leero bannange tubenga tukyakyanca omanye ebintu by'amazina wabaawo okubiibya. Ugamba akanoka. Tongamba nti Birabwa moyina we mwali mugenda. Yaŋŋamba Birabwa ajja. Omanyi nti okimanyi Birabwa kwolwo teyajja wamulaba teyajja era gwe mukunywa omwenge. Namugamba bidde kulaba ngenda okunywa ebbidde bwe nti mba ndi wali nkyali mu kunywa ono munywi anywa omwenge ssebo oguliko ebikanja n'okutali okuli omuwemba n'okutali omuziki. Namugamba nga siraba Birabwa kati gwe wali omulindidde wakubanze nalaba Birabwa ne mukuba omuziki nakuba Birabwa omuziki mpaka mu kimwanyi
yakuba birabo omuziki mpaka mu kimwanyi. Tatuyingira ebimwanyi. Ogenda okuyingira ebimwanyi omuziki ne gutabuka. Kati omuziki ogwali wagwago ne gudda wansi. Amunyumiza. Banange omwana nali manyi muto naye banange twakuba muziki. Nze nalaba ekyali awo. Yati ngebidde ndalo kweriringa ne. Omanyi omuntu ali mu ndongo nga mutamiivu. Omulengera kwega yali mbirigo mu kimwanyi kati kumbona inenge ejataniso tunulanga muko weewumbeko. Naye kale osinika nnyo gwana gwe nakulaba inenge ejotika ebinnyo byebyo. Kiche wakola. Namuga ekiche wankola. Kola. Namuga ekintu kye wakola kyali kikyamu. Olesa obuzibu. Namugamba okimanyi waleeta obuzibu. Obunyumyako obunyumyambula. N'agamba nti mpulira ne wokyogera njagala kaba kati. N'agamba ni wankwata mu liiso. Ate tewakoma kukwata kyalo nze mu liiso n'ekyalo n'okikwata mu liiso. Wankola bubi. Buno. Kwenti gwe wali oyagala ekyalo gwe okikwata mu liiso. Emberera. Okuva lwe wayagala bbiira. Wankola bubi. Nyumirwa kyaka bagana lwensonga kawo. Kati mbwa akabala kano kasufu nnyo. Mbu kasufu nnyo. Kye bava bano baba babagaana. Anyo olikyaliwa. Ekyalo baali baagaana omuwala oyo mwagala. Kati omanyi abantu bagenda ne bagamba nti buli ekiwooma tebakiryako. Ne bagamba tolya apo kuba ewooma. Kati yalina okulaba nga alaba okunyumirwa okwali awo. Yali bidde naawe. Kiche wangu. Walajje. Nakula. Wankwata ekizibu, wankwata mu liiso. Kati ekyalo. Namuga kati ekyalo nakyo kyennyini wakikwata mu liiso. Kebaziba matufu oli musajja. Tuba tuli awo. Amubi. Abaye mmwe. Kabyo. Kiki ate gwe? Kweni mumanyi ekiriwo. Mitawana gya Zedda. Tuli eri Kawooya bakunoonya. Omulimu gw'okukola. Kiki ate naawe mutwagaza ki? Munyumiza wano. N'agamba nti muli eno ebizibu bya Zedda ku kyalo. Amatamaddeze sigala. Temuyina gye muntu ala nammwe ebintu by'okutuyitaayita. Takasajja ako kayina. N'agamba nti nze nakowa ebintu byakalyamu oyo. Kati bwenganda kakola. Kati sijja kgenda. Nenyota mugize. Bannange mujje ebizibu byajja dda ekyalo mwakireseeko tagali. Muyiteewo nze mbabuulira mujje tugende. Kuni kye kigenda maaso. Oyina bye wakola embuga. Sina kye nakozeemu ndi obubbi bwanzigwamu sikyabba bigali. Kati ono ssabo yali mubbi naye nga bba bigali bya musabo ng'amayembe agayisaamu olugaayu. Kati oba amayembe gandoopye. Tudduko oba tugendeyo kwe nedda. Tugendeyo tulabe. Ono abanonye kati enkumbi yalekaawo. Yabadde yaganye dda bwakunnyuka nga tayagala kudda kakufumba. Naye embozi emutaanudde ono gyamubuulidde bwe bagenda kupata akabaga akaali ewazaamuno. Ono ssebo yagwa ku kiwala najja akiyingiza ebimwanyi. Kati kumba ono musajja gwe mpulira ddala n'omukwano gwange otandise okubanga ateekawo olusalosalo ninga alinga akuko wakati. Nali simanyi nti oli muntu mubi nnyo bwenkanidde awo. Kaakati ne tujja tudda erudda. Efirimu egenda maaso jajja bontumye baabano. Jajja bontumye mbaleese. Kati bakutumye abantu ate obaleseeyo bulesi. Bakutumye abantu ate obaleseeyo bulesi. Saabasanzeyo mbasanze mu mwa. Kaakati ng'amugamba ndi bwe ntuuse waka nga tebaliyo ne ngenda ku nnimiro. Mbasanze ku ttale naye bali mu kujja jajja. Banajja. Bano abasoose okwetuusa oba badduke. Kati neera baasalo bakwate kubo babe nga bayingira. Naye ng'ekigenderwa kya kukiina. Ono lwawulira ensaasi ng'evuga. Kiki leero ffe amayembe ge galiko. Batulabanga bajajja abaze. Kati ono yatuuka agamba jajja wuuyo. Jajja ono y'ono ate nze yakola ki? Jajja y'oyo. Padde. Bakuyita padde. Genda padde. Padde lebera emimwa ng'odda wali. Padde mwakola ki? Padde ki kye mwakola? Mubulire kye wakola kuba oyogedde ku kyokumwanyi. Beebano bakaza. Beebano abaleeta obuzibu. Nabagambe batuuse. Baabano jajja. Oyo akola ki? Oyimiridde weesimbye. Tuulo ojja tukubya amayembe leero manyiivumu. Amayembe leero manyiivumu. Ono yani. Kawooya. Gwe gwani kwenze Kawooya jajja. Ono ye padde kali mitawaana kali nsambulira kazaala bulwa. Teweegaana ndirinda ye gwe. Jajja ono ye mutuufu. Mulongoofu nze nkera ku. Jajja nze sirina buzibu nze ndi musajja mulongoofu nnyo sirina ttabbo sirina tulaba. Kawooya. Naye ono Kawooya ono ye nannyini miwunyo oyo. Naba mutya.
olaba Kawoyo yagala kwegaana Kawoyo togeza ne weegaana wamajajja ono pade yataya tali ono ye mutuufu okutaayaya ataayaya oyogera ku kyokutaayaya ojja kubwa toyogera ku kyokutaayaya nabo mala sikwata ku kintu n'agamba jajja nze sikyali mubbi sikyakwata ku bintu bye batampadde yagamba takyakwata ku bintu bye batamuwadde kiki kye mwakola kati ng'amubuuza mwakola ki kiki kye mwakola lwaki mwatuleetera emitawaana Kawo kati mwakola mitawaana temugimanyi kala jajja Kawoyo ne yali omubbi era yabbanga n'ebigali byo bino si byakubba bigali this is not about kubba bigali pade jajja padde kati bwe tuba sikyabigali tuli ku ki omuwala abirabwatera n'agamba omuwala olaba bwedda twogera ku kyamuwala abadde manyi bya bigali jajja ono bulungi nnyo jajja amampuliriza tubadde tuli eri era naŋŋamba twangu simanyi waliwo akabaga akalala abadde alina kyabala ekiwala ekirala n'alyoka nanyumiza n'emboozi eyabirabwa n'agamba birabwa jajja nze twali mwakola ki njagala okumanya ekyo kituufu ani yakiika embuga ewabirabwa jajja ono jajja ani jajja naye emyezi ebiri mazima nze anga pade ate obadde okampani ano mbuka kumbe padde emyezi ebiri gye yasemba okuba n'ebirabo ekitegeeza birabo olwedde yali ali lubuto olubuto lw'omusambwa kati ono padde wabanga taliiko wala gyoba mandule teyalaba muwala ono nti alabika tali yekka bannanga abakazi ayinza okufuna olubuto gyalujje n'amala n'akulaga nti gwe nnyinirwo n'agamba gwe kivubuka gwe nakulabanga ng'oli ku nsonda y'ennyumba yange tovaako ate lumu nali nkiyiridde n'omukojo okumakya kikeera kulingiza ekyo kifuuwa oluwa ku nsonda sajja ono gwe baawa obuvunaanyizibwa okukuza omwana ewange wali onoonyayo kiraba omwana watumbidde omwana ali ku ntumbiro era abatumbizi we bali ndaba oyo owooza nnyo pade kati ekiriwo wuliriza abalenzi bano abalenga ensonga betugenda okwasa omulimu guno omulimu bwe bagenda okugumaliriza mulimu ki wulira ku mbuga ey'emisambo balina okulabika nti bagenda ku embuga ey'omusambwa bayitayo akalomanyama kati akalomanyama gye muyita ne mugenda ku muggamanyama kati omuggamanyama ogwo kwe kuli omusambwa egutudde era ng'omusambwa egutudde we mugenda okukwata ekkuba okulabika nti mugenda mwetonde olwekyo kye mwakola enda pade yamanyi jajja ono yamanyi nze ne weesigenda obwangu mwangu okozesa obwangu mwana oyo n'agamba omukazi ono wuno olubuto olutuutidde era yalumiddwa bikalitima bagamba ebisa byamulumye edda bikalitima byamulumye edda era obwedda asinda kubanga ebisa bwe biba bikuluma olina kuseka kubanga byo bibeera bisa naye bino bikalitima ebikuluma era olina kukaaba kati babagamba batwale obuvunaanyizibwa ogenda okwetonda naye singa bakwata ekkubo ne bakomawo oba ne babanga omuwala ono azaala nga tebannatuuka ekyalo kiri mu buzibu obusinga ne ku buno bwe bakalaba kati balina kutambula nga banguwa bino ebintu balina obijjamu omuzannyo efirimu egenda maaso twagala kumanya ludda gye biggwera nga bakwata endeku y'omusambwa efirimu egenda maaso endeku y'akalyama ku kyalo Manyama kati omusambwa guugwo abavubuka mukujje efirimu egenda maaso mujje obulako eddakiika 30 omwana oyo azaalibwe mwe mwaleeta kizibu kino era jjajja yabagamba eno eddakiika ezisigadde okulabika ni omwana azaalibwa zentono n'agamba bakwateko babe nga boolekera ng'eddakiika ezo tezinnaggwako kunte tebageza ne bakerewo okutuuka omwana ono n'abasooka okuzaalibwa bw'abasooka okuzaalibwa abantu bagenda kukutukanga biyenje kati endeku ne bagikwasa Ronald omusiru asante otuukira mu n'agissa mu nkwawa ezo zinaaba oyagala kuwunyiriza misambwa nkwawa anawo ate mukozese mbwa balina okukozesa obwangu bw'otalaba bagenda ku Muggamanyama
omugama nyama gwe balina okulabika bagambye Misindo otambula oyagala tukubya muzimu dduka nga bakwata lugendo nga batandika lugendo efirimu egenda maaso batandise olugendo bannaffe olugendo lwabwe nga balutandika njagala weetegereze era twagala kubanga tulaba kale bannaffe ku lugendo lwabwe nga tubalengera baabano beeyongerayo awatali gamanyi oba waliwo ekiyinza okuleka nkiremya tunuulira bagenda efirimu egenda maaso bagenda efirimu egenda maaso ha yanguwa yanguwa weetegereze yanguwa bayita mu ttale bagenda maaso bayita mu ttale baba n'omukyererezi kati oba esaati bazirekawa oba zaleeta ebbugu mulingi nnyo bano be basigadde siwali n'omwe alina kuseguka mpaka ng'abagenzi bamaze okutuuka obudde bugenda endeku eri erina okulabika neetuuka ku muggamanyama ng'enjuba tennagwa kino kigenda kusana n'agamba ekitundu kyakusaanawo omusambwa gugenda kudda n'ekikolimu nga mukambwe ennyo gwakukuba gwakutta gwakuzikiriza gw'olina endeku gwasooba laba alina endeku akooye naye naawe obudde bugenda tugenyagalako gyowandika endeku agikutte eno ali mukwata mu ngabo ate ayagala ku endeku akutte endeku takojowa mu ndeku y'abandi n'asooka agissa wansi n'asooka yeekukunula bintu byakwekukunula nga mu kikata akukunula kuba kati n'asooka efirimu egenda maaso weetegereze efirimu egenda maaso weetegereze akojo gwe naawe padondese kakati agenda okulengera pada amulese laba bwadduka emisinde ne kunagireka omuntu we bamuyitanga Ronald omusiru manya nti percentage of madness is even more higher than the stupidity itself. Firimu egenda maaso kati bawumuddemu endeku eriwa endeku kozi banange fuyisiza endeku koze endeku ya rasulillah kati ate endeku ndese yaki banange why would someone leave the endeku the carabash behind wetegereze efirimu egenda maaso katulabe ludda wajja bigwera ne sinema tunulira wetegereze mama nyabo yaye ng'akomawo n'endeku eno teyagikojjoyemu. Ekibuuzo kiri nti endeku eno teyagikojjoyemu. Endeku yaliko n'ekisaanikiro eky'eddogo. Ekisaanikiro eky'eddogo tekiriiwo, kiri ludda wa? Tunuulira ekisaanikiro eky'eddogo kyalazeewa. Abantu abamu balina ebintu bye bakola, nze sijja ffa ku ebyo nga yeeyongerayo. Wakafunye ng'akomawo n'endeku. Ng'akomawo n'endeku. Kati ng'endeku amugamba tugende, naye teyamugamba ekisaanikira kigudde. Firimu yino we sindika amagulu kakati omanyi ogenda okudda eno ng'omukazi gwe bagambye omusimanyi talina kuzaala ng'obudde tebunnaba ate wuuna atandise kuzaala.
Simba. Omukazi tatandise okuzaala. Omukazi atandise okuzaala bannange. Bannange jjajja ono twade tumwadde ku ddagala erimwangu ani yabagambye? Lwaki naye mutuleetera obuzibu? Batumye batuuse. Negamba ni kakati nabagambye omukazi ono alina kuzaala nga bano bamaze kutuuka kati mmanyi ki oba tebannatuuka. Ono amuwadde eddagala limwangu ya kuzaala. Anti olubuto lubadde lutandise omusimba. Ebintu ebisinga ebintu by'abakazi bizibu muteesa ekintu awo ng'awulira. Era n'akulagani awulidde naye byonna byogedde n'abirabanga ebitali bituufu. Kati olubuto balusembeza twetaaga eddagala erigisembezaayo. Ani ayina eddagala erisembezaayo olubuto? Kubanga singa azaala bano nga tebannatuuka gy'emiwunyo. Ate nde kuba agiwummuzaako kye twalabye. So nga babadde babagambye nti endeku eyo tewummula. Ogenda okutuuka. Olengera akabonero basanze embiibi andeka. Kati embiibi andeka eno eraga ki? Kuba bibi ebino ebifumba mutuku nga badduka mpaka ku Muggamanyama batwala ndeku. Bagenda ku Muggamanyama. Wetegereze tugenda ku Muggamaki Manyama babano. Kale kusooka ju. Bannange ebintu ebimu tebibeera byangu. Ebintu ebimu si byangu. Waliwo omulimu ogukuweebwa ne wejjusa lwaki gwe baaguwadde. Yatugende kiki nti jja tugende. Okugenda tugende naye ebyokunsindika era sinza byagala ennyo. Weyagala nze mba nkulembera gwe oyina ekiziringu gwe obuvunaanyizibwa bwamuweereddwa aye toyagala kukulembera. Tambula tambula kulembera. Bagambye endeku teka wansi naye engeri gye kiri nti obwongo bannyaabwe babuleka muleeba. Endeku bagiwummuza ekyo tebakijjukira. Kati omwana bamusindikaddeyo naye wuno asindika muntu ajja. Ono taabe ono bokisa. Efirimu egenda maaso. Wetegereze wetegereze tunulira. Ebyo babano omukazi ali mu kusindika. Omukazi ali mu kusindika saaba yonna akaana tulengedde mbu simanyi balengeddeko omutwe. Era ekyo kyataasiza lwakuba oli azaala gwe bazaala wa mutwe munene mbubingwa. Kati okuyitawo olukyali lutalo. Bano baabano bano baabano ekigga kyongedde okuwanvuwa. Omugga gweyongedde okuwanvuwa. Omugga gweyongedde okuba nga muwanvu. Omugga gweyongedde okuwanvuwa. Wetegereze. Kati nawe uli ogamba omusoko kuluma. Onayagala kukojowa. Ogeza n'okojowa amazzi g'omusambu oyagala tuleetera buzibu. Omanyi kyanagwenze nkimanyi. Nawe njagala oba tuddeyo nkojowe. Kati gye tuvaawo kiri oli musiru. Nga ye tulengera tutuno tuyisiza n'amakati g'omugga togamba tuddeyo. Are you stupid enough not to see that? Njagala kukojowa. Ate nze lwakuba ebiseera ebisinga era bwe nkojowa olumu ntera okuleeterako. Ndeeterako olumu. Kati kuba okukojowa oba olina okukojowa alimu. Wetegereze olengera. Ogenda okwetegereza amazzi munda eno waliwo awatandika okgejja. Amazzi gatandika okuwanvu. Tambula tambula bambi. Tambula naawe. Tambula. Amazzi gongedde okuwanvuwa. Nga bawuga nga bawuga nga bawuga nga bawuga nga bagenda babali ugojja genda. Kale no genda okwetegereza omugga gye gulinga gye gufundikirira nga yeewali entebe y'omusamba gwe bagambye. Entebe y'omusamba gwe bagambye. Omusambwa gwe bagambye gutuula eno omusambwa Manyama.
kati baleese endeku y'omusambo eno babenga beegayirira byonna bye baakola mbuno gubasonyiwe weegayirire ani gwewayi obaagala kumpayiriza gira nawe oyagala gaana nze empewo endi bubiteekayo ekintu weegayirire oyogere ne byonna byonna ebikolobero wakola omusamba waagala mukazi w'omusamba ku kirabe gwe si gwe waŋŋamba nti mu bimwanyi twala eri nze mu bimwanyi nali nkulimba bino byakwesoma ng'omuvubuka omuwala yayogedde amanya goono yayogedde amanya kuba bombi baali bamukwana naye eyasinga okuggusa yoono tesaaliyo era yanguwa togaana yogera byonna emitaana gy'okoze emisamba byonna emirundi gy'ogimanyidde byonna byogere era weetonda okumanyira emisamba ate twagala tegimanyirwa kati n'ogumanyira olinga yali agenderedde kati ng'egi wagumanyira era teekayo nga weetonda gukuba empibwa empulira weegendereze kati ndowooza tandika nze ne we ŋŋenda dankani ati emiwunya ayagala kulekayo munnadduke jajja munange kale era ng'oli waafunye olubuto naye era kati noono era naye baali bombomi mu kimwanyi naye kale nze for me I was just looking for the way through ne ŋŋenda okwekanganga ate oyogera ebigambo ebimanyira omusambwa tomanyira musambwa to the extent ogumanyira waliwo kyempulira amazzi ekinkwata kiki ekinyonyogera tekinyonyogedde oba mpulira ng'ekinsiba ebigere kikusibye dakani olwawulira nti munna ebigere kwatayo yamugamba kwatayo owulira ekinsiba ogenda okwetegereza tunulira nnyo firimu yino banange enyoka emunywezezza banange kyekiri kyawulidde ekisibya ebigere bambi nyamba nveeyo naawe yamugamba nyamba nveeyo embeera etabuse olaba keŋŋende ndeeta obuyambi omuyaye yagamba kaŋŋende ndeeta obuyambi yamasuka ende kubagitaddeyo omwana w'omusambwa amuzaala akukunadde omugongo ajajja bakama bange Salongo efirimu egenda mu maaso omwana w'omusambwa bamuzadde akukunadde omugongo weetegereza ekibuuzo kiri nti biggwera bwa omwana naye nga bakiri mu bulombolombo bannange ogenda okwetegereza omwana olwazaalibwa akaba wano n'agamba era bye mukaaba mubireke eyawaddeweebwa n'agamba oyo yenna aba azadde omwana ow'omusambwa oba oyina kufa kati bw'ozaala oba oggiddwako obw'omusambwa obw'omusambwa buba buzze ku oli gw'ozadde kati oba toyina oli omwana yalina okukuumibwa kaakati nno oli gwe baawa ono wuuno emisinde gimutta munnamulese babadde bakyali babiri nga bagabana obuliri naye yalayira obutagabana naye miwunyo bagabana ebyokulya ebirala muzannyo ki naye tebasobola kugabana miwunyo kimwezinze kale ne kimwezinga era ndabye nga kimwezinze kuba namugeewaayo gwe ekintu ekikwezinga kumbe kimwezinze wakati simanyi nakumanya bambi ekitegeeza mu bintu bino abavubuka mwe mupaalapaala mulaba abakazi ababigula muliraba ab'emisambwa nga babigula ne mwegomba emisambwa egibigudde naye bali babigulirira mu buzibu obwo mwe mwegomba ennyo ebijuujulu abantu mubalaba mu makubo okutambula temumanyi gye bava abantu bajjudde ebizibu bingi ate nga bamusina bantu kati ndowooza olengera singa yanywa walagiye ku pate n'atayingira bimwanyi naye kasita endeku yamuyingira ejjoba n'atandika fuuka kirala kati efirimu yiino egenda maaso weetegereze okwefuula kicwambaaya si kintu kirungi kasita weefuula kicwambaaya bye bizibu ebiddako ebyo munnange munnaffe bw'atyo bwe yaddukayo akale ne katandika okwekyanga akale yadduka emisinde paka bwe yatuuka we baalaba engoye kati n'ez'omugenzi yagenda nazo kuba bulijjo ndowooza essaati ajambalanga ajeegomba bulijjo essaati omugenzi ajambalanga naye ajeegomba
kati jiwunye munna agenze. Ebiseera ebisinga buli wobanga ozannya weegendereze kikyozannya. Era tugenda okwetegereza jjajja n'agamba nti oyo ye yamufunyisa olubuto era abadde talina kukomawo. Ebintu ebimu bajjajja babimanya ku lw'okuba baba tebayagala kangirewo bazzukulu ne batababuulira. Abamusinga bamanya era emyoyo giboogererako n'emisambu egyo ne gawe oyo yawedde. Yamufunyisa olubuto mufu n'ono gwe baafunyisa olubuto mufu ye tagenda kuwasa. N'agamba kaakati ku mulundi guli yali mwana muwala, olwaleero mwana mulenzi yazaaliddwa. Nga ku luli omuwala bw'atayina kuwasibwa n'olwaleero omuwala ono solo omulenzi ono gwe bazadde leero bazadde mulenzi. Omulenzi ono talina kulabika ndi akola ki? Awasa. Mwenna mulabye ebizibu ebiguddewo oluvannyuma lw'ensobi emu bali gye baakola. Olwaleero obuvunaanyizibwa buno twagala tubukwate erina gwe tubukwasizza. Olina okakasa nti okola ensobi notuzza mu nsobi ate bali gye baakola. Ebiseera ebisinga ensobi buli weekolebwa embeera y'okutereeza ku mulundi guno si yeefaanana n'embeera endala ey'okutereeza. Kaakati ono gwe baalonda yagenda okulabika nti alabirira omwana ono. Yakanda kwoza jjajja nnyinza obutasobola kwendi obutasobola omanya otya. Kwata gwe obuvunaanyizibwa ojja kubusobola, ebyo byowooza simanyi sijja kusobola. Gumira ddala. N'agamba ni omwana oyo ow'obulenzi kakasa ni omukuuma. Okitegedde bulungi? N'agamba ni senga okola ensobi ebizibu bigenda kutukomerawo. N'agamba gwe taata beera mukambwe n'okusinga taata ow'omulundi guli, kubanga taata luli gwe twakwasa obuvunaanyizibwa alabika yafa nnyo ku ki kye banaalya neerabira obuvunaanyizibwa. Wabula omuwala baali bamukumye emyaka 18. 18 ate gye emyaka bale batandikira okutabukira ddala 18. Efirimu egenda maaso. Munnange tugende kati wulidde omusajja byagambye saagala kundeetera buzibu akaano batukasa ku njegere ekyo tugenda gulayo olupya ne kufulu empya. Ebyo bye mwesirwaza nodde eri ku mulirwano mu lugambo nja kukuba emiggo bannange nakityo tojja kukyagala tetujja kusukkako wano. Eniyo bwetyo bwegenze mubaddemu ekyokuyiga kansuubire bannaffe abakyotera film production ndali okutuusaako nagaye nate nga bulijjo eminze nkuweerezaako VJM official. It's our and our on the YouTube channel. Don't forget to subscribe and share. Abankumire tubaagala nnyo.